Museveni kwagala abantu baffe tetugenda kulekerawo babanja. Natujjukira Prime Minister Nabbanja yavaayo ku TV y'eggwanga n'agamba balina Kibalama John Bosco yamulabako era gyali balina mikono gyabwe. Abantu bene basuubira nti obaolyawo bwe bamwina nga yazza omusango nga bwe bagamba nti yazza omusango nti yali muyeekera bamuleete bamusimbe mu mbuga z'amateeka awere n'embe n'emisango. Naye Nabbanja ne gavumenti gyakolera baagaana okuleeta Kibalama newankubadde bamuyina tukimanyi nti bamulina era Nabbanja yavaayo n'agamba Kibalama John Bosco bamuyina kati emyaka egisukamu 5 Kibalama baganye mulinza mu kooti. Mujjukira nti kumukwogera kwe General Museveni yasoma agamu kumanya g'abantu abo bitubanja n'agamba babalina oludukulu lwabwe naye ekyo kyakomaawo. Mujjukira nti minisita w'ejejodo naye waliwo lisi gyali eriko amanya g'abantu abo bitubanja era nakyo kyakomaawo. Ekyennaku nti mukyala Wangadya akulira akakiiko akalina okuba nga ke kakiiko k'eddembe ly'omuntu ye agamba aba n'abantu tebaliyo newankubadde endagamuntu zaabwe bwe ziri n'abantu baabwe bwe bali bakyala baabwe abaana baabwe bamama baabwe ye Wangadya agamba tebaliyo. Kati ku mulundi guno era ekitongole ekirala ekiramuzi nakyo kivuddeyo kyetubadde tusuubira nti ekigenda okuba bano abantu obwenkanya ekitongole ekiramuzi nakyo kyongedde okulaga kyekubiira kubanga bavuddeyo ne bagamba nti n'ebyali mawulire omulamuzi agambye teyabiraba agambye teyalabako Nabbanja ng'akkiriza nti alina Kibalama agambye nti ebyali mawulire teyabimanya ate n'ebituufu byamanya agambye oke kino kyandibadde kituufu naye tebakireeta mu kooti nga bujulizi. President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ng'agamba nti betefutefu okubanja abannakibiina be bazze nga babuzaawo mpaka ku muntu asembayo. Nate ebyo byonna nga bigenda mu maaso aba MP abamu bawuniikiriza abantu ku ndowooza yaabwe guno ku nteekateeka egenda mu maaso naddala ku y'omwani. Kansooke nkuweeko beboogedde. We shall carry forward. And for us who support the issue of rationalization, there is no amount of intimidation that is going to divert. We are going to look at issues of numbers in the House. And when the majority votes and says yes, we are going to pass it. Even if you run out and blackmail government, it's not going to work. We must do the right thing, and I think it is important as legislators, for the first time, to come out clear and say, okay, we agree on government on this because we are cutting costs, and this money can be taken into doing other things. We need more money on education, health, and other things. It's something very simple. It's about an address changing. It's not about closing the whole issue of coffee. Can you imagine there are leaders who go out there and misinform people when they know the right information? Why don't you speak the truth? Mbu ba members ba parliament abamu mbu bagendeyo ne boogera ebintu ebitali bituufu nga balimbalimba abantu naye nga tebababuulira amazima ekiri ku ground. Bo according to them mbu kino kirimu okuba nga kireducinga singa banakkiriza gundi ne passinga bajja kuba nga bareducingako costs. Mbu esente zibadde zigendayo zikoleko ebintu ebirala. Owaayi si bigambo byange ndowooza obiwulidde. Ne bw'onogenda mu Buganda wano oyogerere bannaddiini baayo omu ku omu nga tonna twetondera wano mu Buganda omala biki biseera bya mbulago. Kyova olaba ffe tusazeewo era njagala tutegeere bulungi. Tetujja kutuula mu lukiiko lwa palamenti lwonna, tetujja dukkiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. N'agezaako okudividinga palamenti ng'agikola ki agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza no palamenti tugenda kubaayo bino ebyokufuluma palamenti ffe twabimala. Eyo stage twalibaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow
wayina okutufeesinga Abaganda kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa Parliament. Si ffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Si ffe twakisalawo. Ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira ambaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonna ntogo muliggyeyo. Kokase egamba olwaleero tirina etteeka ekigendera kyalivuddeko ekinyusi n'omulamwa twagutegedde gwabadde gwa kutagetinga gurupu emu mu Uganda n'olwekyo terikyali constitution yaffe tetukkiriza kola tteeka kuyisa kintu kyokka nga ekigendererwa kijja kunyigiriza abantu abaki abamu n'okwawuyayawula mu bannayuganda. Honalebanita Mwange bagamba okwetonda lw'ekigambo oba statement gye yatakozesa yalinga teawoma oba yali si nnungi weewaawo yadde ye akyasirikidde naye bamulemeddeko nti yetonde. Nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo Honalebo Muwadanko Nyingi alina kyabagamba naddala mukimanyi nti ono ye Shadow Minister owa Internal Affairs. Shadow Minister owa Foreign Affairs ndese okwebaza gavumenti ya UAE olwa amnesty gye yawa bannayuganda n'abagwira bonna mu ggwanga lya UAE eggwako omwezi guno era neteekayo okusaba amnesty eno eyongezebweyo esobole okulanjula ne bannayuganda n'abagwira abalala abatasobodde kukozesa mukisa guno kubanga eggwako eno October naye nebaza gavumenti ya UAE wamu n'abonna abatwala immigration mu UAE n'okwongera okusaba bongereyo ku budde buno ekiba kisobose kubanga bannayuganda bangi baganyuddwa mu amnesty eno ate abamu tebasobodde tuukayo mu budde kubanga abamu batuukayo nga system oluusi babagamba online system eri off. Kale nga minisita akwatibwako ku gavumenti erumirirwa abantu eya President Kyagulanyi leero ntaddeyo okusaba kwaffe eri gavumenti ya UAE eyongereyo amnesty eno kubanga eggwako n'okusobba ono nga ggwako n'okubebaza olwa amnesty eno tujja kwongera okufollowing up okulaba nti bannayuganda bongera okubeera obulungi era bongera okufiibwako abawangali ebweru w'eggwanga. Ndowooza akakira alifayinze bulungi mbadde ŋŋambe Internal Affairs. No, it is Shadow Minister for Foreign Affairs. So ndowooza byayogeddeko alambuludde bulungi nnyo. Ate ensonga za Hajji ne Hajjat zo zikyalanda. Ab'eŋŋanda za Hajji beeweze okubanga singa omukisa gukwata Hajji n'avaayo baagala mutuuza bw'abanga tabawulizza bamuzaalukuke. Maama wa Hajji azaala Hajji atuuze mutabani we baana bavudde mu kkomera oluvayo bwe kapa mutuuze famire etuule bamubuuli aleme kuddira zuula bw'amuddira bamuzaaluka amanye nti yazaala kimpenempene. Ebyo ate nno waliwo nno abeeyongedde okubanga balambulula ensonga woowaawo oba oyina kye watategedde bulungi ekituufu kikino. Balakinga evidence bongera obujulizi omusango gugende mu maaso era bagenda kuddamu guwuliranga 13 naye sayidi emu terina bujulizi fayiro emisinga obujulizi butono era Honorable Nsereko n'amugamba kati looya tetumutwala kati nga Honorable Nsereko looya asiriko n'abagamba lwaki mwasanctioninga omusango guno obujulizi tewali musiba omuntu abeere mukomera jukira bwe bagusanctioninga baba balina osiba omuntu ne bwe baba tebannakikola tebasobola kusiba obeera wabweru nga bakwebuuzaako nti waliwo kino okitegeera nga bwe batambuza omusango. So era Honorable Nsereko akibuuzizza ow'ekitiibwa n'amugamba omwami ono bwe babagamba bwe muba mutugamba nti evidence eriwo nti era omulamuzi abagambye bagende bongere ku bujulizi. Kati kambuuze siri munnamateeka kati obujulizi bwe bubula obumala nga Hajji omusango gumwejje kakati ono atalina bujulizi atukanda ibannanga ajatira naye mukama alabika kyovula bayantadde eno nga siri Kampala wandi kudanja kubanga Hajji mbadde mugamba bulijjo ozunga ku YouTube channel otugamba evidence, you have evidence, where is evidence? Oyagala bujulizi kuba ne lawyer we Muhammad Nsereko
anti gundi yakubadde muloya we eno koli gwe twalaba so kati alabika honorable Nserekawo in between naguyingiramu kati twafunye abanene baloya besinga nafe twafunye abanene kati twafunye omunene honorable Nserekawo omukyala atambudde mu bantu yasooka n'agende wa Ruth Kalibala Ruth wamocha ne kukoti tabadde wakuba Kalibala wamwekwana ne tumuleka oyo twamuvaako twamuva simanya yava ku kondo achaliko kondo girengeri jogira kubupiira kigambo ekyo kinene nnyo banna achaliko ku ne Ruth ali myaka ng'emika atano neti ngaga atano wale olabeka ku singo ya Lucy byagira naye kinyirira kirina simayire ennungi eno naye wokakasa kyovala basibanye obusikamu ensingo yo yesinga okula ku mbiri gw'omuntu abakazi ensingo ate bw'oteekamu ekizibu kati kandabe eyiyo abaana basala ekigambo ndowooza obiwulidde naye nga tweyongerayo ensonga nnyingi ezibadde zitambula eza Kenzo that simanyi Hannah Miss Uganda bikoze bitya ate bo eno mu bufumbo bwabwe nga beeyongera kwenyweza era nga wetwogera balabiddwako Fiona Nyamutoro ne Kenzo nga bagenze ebuliisa era babadde babayise bagenze nga kapo era Kenzo nasinza ku mukutu gwa Facebook n'agamba I and my wife hey munange munakkiriza nti Nyamutoro yajja kufumba ebirala byonna bibeewo boogere niye Nyamutoro waali nnyo ddala agambye nti akagambo ako kakulu nnyo I and my wife we were invited era baabaddeyo ebuliisa bonna nga beesabise bulungi ebifaanana nga bali wamu nga kapo so ebyo byonna ebyogerwa tuyinza okugamba nti eyo backward noise ffe tuleka abaana beeyagale tuleka abaana banyumirwe obufumbo bwabwe nga tuvuddeko eyo era nga tweyongeddeyo tulaba nti waliwo olutalo ate sematalo olugenda mu maaso wakati wa Kasuku wamu ne Fred Lumbuye era saawa eno wenjogerera ate abanastruggle nabo baluyingiddemu mbu bayambe munastruggle munnaabo bwe kibanga okulumba Kasuku ebeera ataaka ku bonna mwekki ekibalowoozesa nti okulumba Lumbuye ebeera ataaka ye yekka ng'omuntu ani yabagambye nti osobola okulumba amaka omuli abalwanyi 15 naye nga gozze na kapasite erwanagana na muntu omu era nga weesunze okuddayo n'obuwanguzi ojaguze bano abaana balina missoni y'amaanyi ekigendererwa kyabwe si kya kukuba Lumbuye yekka wadde nga beesoosezza ku Lumbuye naye banoonya okuggyawo buli ddoboozi eri kyayogera ku nkyukakyuka buli muzindaalo ogukyayogera ku nkyukakyuka teweerabira nabagamba nti Museveni ayagala bazzaayo mu mawulire g'emabega nga ye maaso ag'abantu nga we batatunuzza kamera tewaliiwo kiyinza kwogerwawo oba baalinako kontrol we batatunuzza kamera nga tewaliiwo kiyinza kusokolwawo ku mulembe guno amawulire gabadde gakubya nnyo Museveni nga gakunanya nnyo Museveni kubanga buli muntu yaweebwa omukisa okubeera munnamawulire azirongaazi okutta akasimu osobola okuweereza oyo gwe weesi siga wolaba nti alina following ey'amaanyi n'akatambuza akatambi nga gw'obadde ng'omusasi kakati Museveni ayagala gino emikutu gyonna ne bannamukutu bonna bano ab'amaanyi bonna abalina following abakyayogera nti agende abazingeko abasawuka eri omulundi gumu then bano aboogera ebyokuwemula bayandaale era bwe weetegereza ennyo abantu abakulidde mission ekuba Lumbuye mpaayo omu nga ku lulimi lwo telufulumirangako kigambo kiwemula vidiyo zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki mu kuwemula vidiyo zaabwe zisinga okutrendinga batrendingira mu ki ku nsonga za ggwanga oba za kisaazisaazi kakati ate ndaba nga gurupu y'abasaazisaazi yeegasse yonna kubanga nasooka kulowooza nti oba osanga Kasuku yanyizeemu ng'omuntu nga Lumbuye amukubyemu naye bw'abazze n'agenda ku mukutu ogw'olumbe ogw'okwalula abalongo ogw'okuwayira ogw'okukola ki n'ogw'okukyala nga buli wamu agenda ayogerera Lumbuye n'awerekerwako emperekeza ez'amaanyi ennyingi ennyo nategedde nti eno mission kino tekiri ku Lumbuye yekka kubanga n'eryo ejje lyetenda amaanyi maama Lumbuye envubu nti mugenda kugisitulira mu nnyonyi
Lumbuye envubu nti mugenda gisitulira ku kidyeri. Bwaba lumbuye yalumba omuntu omu n'afuna akayiso afumite ku mutima naye atowolokoke. Naye maama yatowolokokera wangi n'agera n'amansa amayute wano n'amansa amayute wano n'amansa amayute wali bwamala n'agamansa ne wali ne banne ne bajja nga bakomberera. Tugenda kukuba taliiko babe olowooza ava mu bbanga n'abeera waali awo. Gwe kye kikulowoozesa nti ye ogenda mukuba nga taliiko babe ng'ate gwe bw'owulira nti yakukubye naawe wabadde n'ababo. Oba mulowooza nti muli b'amaanyi nnyo okutusinga? Mulowooza nti tunafuye nnyo mutusinga amaanyi? Tukoleeza olutalo kasiggulu siikuule n'enfuufu. Ebimuwoza nti musobola okuyingira abantu pasono. Nze toyina woyinza kunnyingirira pasono, kimanyiddwa ndi mwana w'abaavu nange nkyeyogere. Ate nze nasooka okukola ekintu kimu, nasooka kubabuulira gye nvudde omubi omuzibu. Ataliimu yadde akanigguusa, ataliimu yadde akawooma. Nze toyina w'oba ogenda kunkwata. Nze atagendanga mu maaso abaana, nze atagira mbu simaatagaba buyambi, nze toyina. Nze woyinza kunkwatira bujega. Ebyo mutiisa abantu tujja yingira pasono. Addamu okuyingira pasono lumbuye. Naffe tujja kuyingira pasono. Mwe kye mugamba nti pasono zaffe zo tuzitiisa nnyo oba mbi nnyo okusinga ezammwe. Abatamanyina bika byammwe, abatamanyina buvuna buddo bwammwe. Mulowooza nti mbi nnyo. Ayagala okuyingira ekika, ayagala okuyingira pasono. The gate is open. Naye temuliddamu kutiisatiisa, tugenda kukuba paka kuwulira bubi maama nga ffere tubaliiwo kubakuba enema. Embuto nga muzisiba zaani mmwe nga nze ndiwo wano omukubi wa enema. Temuddamu kubaako gwe mutiisatiisa. Mishoni yammwe nnene nnyo esukka ku kino eky'okuvuma obuvumi lumbuye. Mishoni yammwe yakugjawo buli muzindaalo kati ogubadde gwogera ku by'enkyukakyuka. Mwagala okuzzaayo ensi nga bannayuganda amawulire bagabatera baagalidde, amawulire amatuufu bagakusika munda. Ng'era bwe nabagamba abo basemeeyi w'essaali waaliwo egguliro lya Stephen Kazinda ku ssente za Global Fund. Zaali za NSSF oba zaali za Global Fund. Stephen Kazinda yali akola mu ofiisi ya Prime Minister. Stephen Kazinda amawulire ge baagasabika munda nga bagakulembeza. Amawulire gabeeremeddemu ku lw'emityana imagine. Nga amawulire agakwata ku nsonga z'ensi yammwe muba muyambye ne mugabalaga eno wasemba temubakkiriza kubimanya nnyo. Naye nga wano waliwo omutwe omunene naguze eryato eryakabenje. Nga wano waliwo ono agenze naggulawo ekifulukwa kye Baby Cool avuganya oli yaguze eryato eryakabenje. Dozeta miliyoni aguze sikaleedi avuganya obulungi Bobi Wine eyamusooka okugigula nga gega amawulire mwe mwatambulizanga abantu gye baagala obbazza. Era kyova olaba okwabo kwe kubeera basenga ne bakojja. Senga gundi kola bwoti mu kisenge n'omubuuza nnyoko okukuzaala yasomera mu ssomero lyawa. Era ekyo kyompemula gw'olowooza nze sikiina ku mubiri gwange lwaki tokindeetera ng'okisabise, lwaki okikubawo? Abo tebaswala kuleeta muntu ku mikutu gyabwe n'akubawo ekigambo ekinene bwe ppaba. Nabo bennyini ng'abantu tebaswala kukubawo kigambo kinene bwe ppaba. Lwaki gurupu erimu kulumba lumbuye yeeyaabe abayigiriza abantu okwegadanga n'omubuuza gwe wakuyigira wani yakukusomesa gwe yakutandika ng'okyali neeno mu primary tewali simu temuyina radio temuyina ki gwani yakukusomesa nga temusomesangako baana kuyonka. Bw'oba tosobola kusomesako omwana kuyonka nti omwana ajja amanye ew'okuyonka ne babanga bajjeeko amatala gwani asomesa sex? Abasomesa ba sex abalungi sebo kakati olwaleero be bali mu kutugamba nti abagenda kuba lumbuye with facts tugenda kuyingirako pasono kati lumbuye bw'omuyingira pasono kati ne bw'ogamba nti lumbuye yali ki? Ono lumbuye gwe tulina gwe tumanyi ow'emityana tetumutegeera ow'ewankulukuku tetumutegeera ate era tomumanyi ate nga nze nsobola okumanya ate nga kamera ziri awo wennyini mu boolimu. Naggamba nze siteebeka era simanyiddwa. Naggamba nze gw'otunuulya n'otansuubiriza kuva mu bintu bye nkola.
ngoyinza okwesanga kamera zange ziri awo wennyini awo mapeesa gotunako ne bagga enja tukubo nga kamera zange ziri awo nga be bakasukuubanga ate onfuna nga ze nkusu zange ezimpa info kakati nkubuulira genda mpola mpola gendezaako sipiidi gyegendereze yatochaya sipiidi ya kabinyo sipiidi ye walumbe sipiidi namuzisa genda mpola era mbadde nsaba okutwala omukisa guno okutegeeza ba YouTuber be Uganda mwenna ababadde beesunza okubwebwena lumbuye obuyinza obwo mu musango guno mbweddiza addamu okulumba ogenda feesinga nze era amagye g'omu bbanga gonna maduumire gakookinze galinze bulinzi addamu okufuguma nago galumbe bye byange. Ndowooza mubiwulidde si bigambo byange. Abo bannastruggle nabo beewera nti bajja kukwasaganya n'erumbuye balumbe buli kiramu gwali eyo osuubira okubeŋŋanga nti nabo bali redde okukweŋŋanga. Oli ku NCKTV munange oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tuba tweyongere.